Basajja bankweka ate namba saazirina mu mutwe namba gye nalina mu mutwe yali ya thank you so much Crash Lash Show for the gifts. Thank you so much. Actually, now oli muntu wa stand nze it took me some good time kukkiriza nti you're coming back. No, but more than 3 days. No, that was too much. Yeah, Ghana, namara contact nkunda nangamba saba busabe. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati mama nze bampita Queen B era ndi musanyufu oyisizaamu request yange. Thank you very much. Okay. Kakati mami ekindese kukwebaza. Webale nnyo olw'omutima omulungi olw'omutima ogw'okulemerako. Nze ndi wano okukuzaamu amaanyi n'okuwa message ffe nga ffe abategeera omukyala ow'amaanyi alwanirira abakyala banne nti bino by'oyitamu akaseera kano bino biwero wakyaliyo ebiralo olw'ensonga twagala ate tukutwale ne mu parliamenti otukiikirire oyogere ku nsonga z'abakadaama. Kutegeeza nti bino just mazibuzi nti ate waliyo ebirala ebijja kubanga ffe tukulabye omutima gwo tukulabye ng'oyamba era waliyo abaana bali mu kukolera ennyimba okitegeera ekintu ekyo baagala kuyimba ku Don Asia kati Calvin Kayanja talina kyatugamba buli omu yenoonyeza kike byafunye abifunye ate tetumanya ani yamuteekayo tetumanya ani yamulonda naye ke kaseera bakadaama tunoonye owaffe gwe tumanyi abaana babeera ku mugo gw'entaana n'obajjawo nga solution eriwo yakutoloka ng'omwana obulamu bwe buli mu matiga okitegeera recently tubadde ku lives ez'enjawulo nga bwakadaama bakajjukira kati mbu Don Asia abadde ayamba wano bali bakuba abatole sitemulina bye mutugamba naye kati wakavaayo just weeks 2 mwezi gumu batandise okukaaba woowe Don Asia bakadaama muzukuke mulabe omuntu alina obusobozi alina amaanyi asobola okubalwanirira mumuteeke mu parliament wabeeyo omuntu abakiikirira omuntu atukiikirira omuntu asobola okulwanirira omwana omuwala girl child a woman a lady. Calvin Kayanja ali ku bibye wuyo mbu yali alima mu bimuli okitegeera yayita mu nnaku kati ennaku ye yagyerabira okitegeera. Who sends girls to Saudi Arabia? Okay, for us we are not here to talk about business here, but what we need is justice. And abantu jabatwala tabamanyi kiriyo tabakola follow-ups. Mujje w'enugu bakadaama mujje w'enugu mukkirize omuntu bw'aba bakusinze ate omuntu Allah bw'ebanga yamuwa singa nti Don Asia yabadde n'ebigendererwa byakweyagaliza teyandibadde ng'avaayo buli lunaku ateekeko emitwalo gy'emmeka ajje ku live ayogereko eri naffe yandibadde atuvaamu n'asirika ku bulumi bwe tumutuusizzaako nga tetumuwagira ebirungi byatukoledde baana mmwe musiime mukkirize era nze nsaba Don Asia ng'oli ku ground kati twagala tuddemu ku kintu kyaffe ky'okunoonya pulezidenti w'abakadaama akiikirira Uganda yonna bamuteeke mu parliament Don Asia situko yambale nga totwagala kulaba ku TV ng'oyogera ku kadaama bategere kadaama yaani njagala okyalire TV ez'enjawulo twagala bano abantu tubawe level tubalage nti kadaama kitegeeza ki bategeere obulumi abaana bwe babakoleramu njagala Don Asia kati ke kaseera omanye obuvunaanyizibwa bwo tokkiriza kukuba ku mutwe. Ate maama tolekerawo nakuwulidde ogamba mbu toddamu omuntu omutakuviirako kugwa kw'abalala ne bwe baba 20 ffe tumanyi Doni yaani tumulabye alina eddoboozi ayogera byakoze abikoze so we don't need to prove other people byokoze tubirabye ku ground naye kati kye twagala right now ovaayo
udoboozi lyo n'amaanyi go okole ekintu kye badde tebasuubira. Nze I always believe in you nti you're always one step ahead of them. Bano abantu tebakuteeka wansi. Ne guno omusujja gw'olwadde gugaane gamba nti I'm okay in Allah's name era ojja kuwona. Okitegeera ekintu ekyo. Abantu bajjula enkwe. Ddala Munnayuganda munno olaba omusanga mu nsi zino ze tubeeramu n'omubuuza n'akuyitako n'asirika. Nga lwaki nze ne bw'oŋŋamba nti don asi abaana obayambye kati baagala nti bali baagala obayambe obatwale ku deportation baddeyo. Ye balowooza nti gw'oli Katonda olaba ne gavumenti eremererwa okuyamba don asi yakinoomu. About prisons, bambuza, nebangamba, okay, you have been helping these girls as who? Wallahi, kubanga tuba kumawanga. There are some ladies nga tuba picking on the streets, nga their bosses has loaned them there. Omwana n'omubuuza, are you going to go back home? N'akaaba n'agamba we wabeera w'engeri yonna ey'okufuna omulimu ongende nkole. Please let me go and work. Please let me go and what and work. Not to know that I have connections of jobs. And listen to this Ugandans. I have not been selling girls to Arabs. No. Kubanga bana tubafunira emirimu because of the connections we had those ends. Naye omuntu awulira nti wali oyamba bana Uganda okufuna omulimu ayinza kulowooza nti oba nali mu kibiina nali mu ngeri y'aba Calvin Kayanja be bantu abatunda abaana baffe ku ddungu ne batakola fola abaana ne babonaabona abaana ne bakuba amasimu kampuni zibayambe kampuni ne zigaana bayamba omwana okukakana bamusudde ku street okukakana omwana atalina kyazzaako n'alaba okutoloka only option atolosa avuddeyo bulungi afulumye wabweru kwerindeko Omunnayuganda ku ddungu abonaabone like seriously nedda. Mami kankubulire mami yes tetuganye nti Calvin yayamba naye kati yakoowa yabivaako yayonooneka yakoowa okitegeera naye kati gwe tukumanyi tonakoowa era okyali ku mulamwa. That's why twagala tukusupporting oveeyo eddoboozi lyo libeere waggulu nnyo than others. Okitegeera ffe twagala kuwa obwa president ddala ogende mu parliament bateekeyo nti ono omuntu yakola kubanga abalala byabalema. Government byetusuubiza tebikola. Bagamba mu nsi zino bagenda tuteera musimanyi toll free numbers bali bazitaddemu. Omwana afuna obuzibu talina na namba ya Saudi oba eyakata. Especially mu nsi ya Saudi Arabia. Yes. We need people abali abakola ku rights of medicine. Inga those people they can reach out to our beautiful sisters abasafaringira mu biyumba. Sit down on the table with their madams over their babas. For example, at the time I was a Aviation police, waliwo omwana yavudde mu kibuga ky'e Najirani. Naye ng'oyo omwana she's pregnant. Omuntu yamuwa olubuto mwana wa mu maka. Ensonga ngezo singa tubadde tukola follow-ups ffe tetukuba kampuni kubanga kampuni zituyamba ne tugenda ne twenoonyeza akasente. Naye singa naffe batufaako kubanga batutunda ssente nnyingi. Naye ekintu ekisinga okuluma nti tebatufaako. Nekireetera abaana okulemererwa n'okutendewalibwa ne bavaayo mu biyumba. Kyokka bavuddeyo bafuna obubuddamu kati ate omuntu ali okubuddamu Bannayuganda ku ddungu. Kati gwe Calvin Kayanja alumirirwa abawala bw'abayita atya? Stupidity and being selfish. Talina kyatugamba already tugenda kuobwa MP ogende mu parliament otuule. Thank you so much, Princess, because I've seen a lot of people, and it is almost time for me to go back. To go to the hospital. Daughter. Auntie, mommy. I hope you're fine. Hello, Don Asi ogambo tya mukwano. This fine is a miracle awango yogera. Crash ogambo tya. Nemba mitolekera nakusanze kulive ngawe karakata no laira todam naye omuntu omutakuviirako kulema. You have to stand up ebyo ngamba. Don chogamba last time wajja ku live waligwe mwana. Ocho nasuka nendowoza amalabira kabya. Nalinze naye kuba nti mu kaseera ako CID yampita nenfuluma nga bagenda kusala ensawo zange bazicheckinge
Ezera isimu nagirekako jukira nakweka mwana nze nalowooza bwe bansibira kawala kange kasigalawo era kawabere nze nali manyi mwana nalowooza mwana bakastanti nenga mwana donna like atufeze nengamba nedda nenga sina access nembuuza ko kono omwana nemubuuza wala omwana gwe bayita gundi oyo muwalawo nemubuuza nangamba naye ekituufu nengamba naye mwana kati tutandikiddewa nenga mwana amazima gali bwe gati mwana ekikulu bakadaama bano mwana bakadaama tubaagala nnyo naye bakadaama mwana mwebeereremu bakadaama bano obuzibu nabo bamalamu amaanyi nakikuba bakusanga ng'olina omutima omunafu okitegeera mwana bakadaama mwana zesibalinaako obuzibu naye bakadaama mwana nabo bakisusa mwana bakadaama abo olaba essaawa zino bali wano balinga 7 kwe bali bonna bayitirivu kati bassa kimu bagamba doni kayanja simya mubi kayanja ye mubi fine byakoze byonna bya kisiru naye mwana bakadaama bakyali bangeza amazima mbabuulira bwe muva waneeno bwe mudde eri namwogera birala mwana nga mugate doni mubi oshegeera kibanze bakadaama mwana mullo tubabeeramu naye mwana mumusoke mwetereeze doni mwana essaawa zino abadde mu buzibu weewaawo obuzibu baddewo kyemmanyi obuzibu mukama katonda amuyambe n'abuvuunuka naye mwana bakadaama nammwe mwetereze mukisussa nnyo mwana mwabasaasinza okyankalanya apu eno mugikyankalanyiza olaba ekintu nze kye nali nakola Saudi Arabia nze ndi munnauganda eyavaayo I've suffered yes I don't regret naye abaana bangi bentaasiza crash okitegeera mwana baali bakikola mu nkukutu okitegeera naye nze nabayo nekiteeka in public to save them ekyo nesigala nga nkirondoola bano abamabiyu babatulugunya abaana bano abatolosa abaana bayingiza mu bwamalaaya nesigala nga nkozesa eddoboozi lyange nefuna obukyayi ku saidi y'abali nga bagamba ayingirira bizinesi yaffe banga waliwo abaana nga bajjanga ne bantuukirira actually gamba mama nze nali mmanyi nzija kukola mu kiyumba naye gundi yanfulumya ate antadde mu kwetunda mami can you talk about this okutegeeza abalala okitegeera so daughter kati doni kati sawa zino my WhatsApp number is on okay wajizako WhatsApp number yo kaleko doni waliwo omutemu waliwo enemy naye waliwo omuntu nga mutemu kadade Alvini Kayanja ye mutemu muka Katonda mugulu amazima ga Katonda mugulu Kaluvini mutemu sikulimba si mububi naye sikulimba muka Katonda mugulu abadde kati mbutufu ze mbadde ngenda yubana naye mwana ngamusanyufu nnyo wagenda tulina olutalo tulina okweddamu awo ate omwana muyembulira ku mwana bakutte ate kakati oni bamukwatidde omuvubuka akwagaza ki kubanga mu midiya avayo n'agamba mbwataasa bakadaama abakadaama kibataasa nga n'abaana bateeke banangeze Calvin kale naye bambi olunaku lwajja n'ekibinja ky'abannamawulire yaswala Katonda yaswaza Calvin because amanyi what was in between me and him okitegeera nze nali simanyi nti it was even that bad nze nga manyi oba bakwatiddeyo bibyo ne bakutikka ne bakuzza ngenda olaba nga Calvin Kayanja atuwa update za update ye nali sigikkiriza era nago n'obwakale badde sigikkiriza mwana zona bikkiriza naliko bikkiriza mpola kyasinga kunkosa ng'okuwona prison ye Saudi anti mwana deported komyewo mu nsi yange nsakwinza ekibonerezo ate ne bankwata banange nawulira nga obulamu bugwawo gavumenti ya Uganda naye yabaddemu ku magezi ebintu babeere nga bategeerategeeramu gavumenti ya Uganda naye ebintu bimusoke kutunulanga twononedde apu yaffe apu yali etambula bulungi bwetwevuma bwetweddiza omyenaenyamu naye nga mwana doni kulikayo mwana kansooke nkute mwana tujja kwogera ku WhatsApp. Kale bro, thank you so much. Mwana mayemi kulikayo kulike komera ate mbwakwe mbadde kumisinga akwe badde kusu mazima Katonda
sokoone bulungi mu butuufu njagala osokoone njagala mukama akuwonya akusuuse mangu okitegeera ng'omala okuwona akweddemu enyuma okitegeera tuddeyo mutimu nange ndi kusaidia Samantha walaigobadde tomisinga ddoli oba omuntu mwana abairamuyebulamuno yewakabi kati kalubini nzija kuliba nange badde misinga ng'okunyomba essaamu nonnangira n'okola kikola